ezagania kuna abantu baife mu studio wano ni bakozi banange nga tumaze okukusoloza amawulire agatolere busoga yona twaba twakakubira n'ebintu bingi kamale bijanga bikyuka ndi kwenda mulamuso ku bantu olwakaire tiena ntulwe na yate. Okay, twongera okubabuzaako bitunde ebyenjawulo gye musinzira okubanga tyamuwuliriza ssaawa zino kasaziwere eddakiika 30 ziri eddakiika 28 ezakaita ku ssaawa 9 tuba tugguse okusobola okutuusaako ensonga wabula muddo olina okutegeeza abantu nti olwokuna akanyomero kano tekabeerayo. Abamu bamu bakwira nsubana leero timukoze olwokuna tetubeerayo wabeerawo ebyobulimi mulina okulima. Omanyi abantu twagala ne tubawa amawulire ne bagafuna naye nga abantu bafuna amawulire gano ge tubawa ssaawa eno naye nga bafunye ekyokulya. Ensonga lwaki bayitawo akanyomero ak'ebyobulimi olwokuna genda olime ate bisera byamba gumandi kali kugwa. Kinyuma nnyo okubeera ku leediyo nga bw'owaata muwogowo n'olumondewo nga bw'owulira nga bw'osanyuka mu mbeera gwawo mu kitundu kyaife nti abantu abasinga abakola emirimu gyaife balowooza nti ezira kintu kindi kyesobola kukola twasiruwalira kuno kwonka wakola politics okuva kunjo paka bwire. Abantu balina okuuma obulamu, abantu balina okwega, abantu balina okulya, abantu balina okubaawo. So ebintu bino byonna tubiblendinga twabifuula kintu kirala. Bize mulwanyera ndi wana mu ngalo kagete Nize mulangira wako Andrews Waikaliro mu bulamu North West ewa Frederick Ngobigume agabera wekina chena alemo ku katapira mulima oyo toyanza muna President Museveni abantu bali nabo abanje abagaawo nga abana Uganda mukoa mutyasomba abantu kitufu Museveni obosomba abantu oli wa amaani bwabanga wale wali olunaku olwalero asombye abantu bere kimwetagisa okuba ni train dino bwaguga mukaga duzi mukaga nga disimbye side kule yali engulu era naida nakuba ono muvuna namukandi muno na president wange bwayina bataka musombye nakati bantu kibe basombye bafana bati boli kubona bano kubanga nguli otu basombye ngwi tuli mix aye bale bikifo kirala nayo olabyeko ekiri ebusiya Sadon alinda busiya tawuni endala yonka wuliriza olwaleero Kyagulanyi Ssentamu ali busiya mu disitulikiti zonna gyatambulidde kuba yatandikira kutongoza kakuyege mu disitulikiti ejjinjere wabatwala naye wonna wagenza atambulira likodi ey'amaanyi yagijje Emitiyana yagijje Mubende agijje Busiya Palisa Buddaka n'ebitundu ekiri ebusi okuva ku macha kuba jukira abantu alina hoteli gyasuzeemu gisijja kwogera wano ebusiya nti yayimiridde buyimirizi wuliriza akedde ku macha n'ayimirira buyimirizi waggulu ku hoteli kunaabako maaso abantu balyoka bamwetolaga nti bale tulaba ku ki ffe abasaamya tulaba ku ki ne bamwetoloola abantu bameka abegomba okubona ku Museveni ng'asenia just okusenia ate nekino kirondo kono Kyagulanyi sabono campaign no gyalimu tubaye tumugagiraze nampagira Kyagulanyi ndi bulungi aye bino byokwida mu kitundu ng'akuba ba MP ekyo na mukyayirewo yaje bugiri yakuba bugiri yaide yakuba buli mwali kumukuba akobera abantu manifesto yali nayo yali bichi byali kwalifuna ndi tibali mu mudofu muwalawo muwalawo bwakola ensobi tomukangavula abbi akoze tokwata akago n'omukuba Asumani basalwa ya mubuziza nakukola ki anti ndi tujye mpolampola abe mu campaign akobera abantu byali kujjokolera eiwanga sete kutambula ono munali mukole tugwetibere yajire mbale ebyo byali kwogera biri mu manifesto ye yatongoza tulikwenda manifesto yobo okobera abantu ayogera ko kiri mu manifesto ye aya ali kulumba abantu campaign bonokukera okusenyayo nebe manifesto atandika okukolera abantu iwe buti oli kwekolera mwene okukolera abantu basobola okubona ebiri kujja mawulire wama agali kuva ku muliranwa buyukwawo timawulire malungi abatyamye baawo weno wono gyava ali kumala ku bintu ebiziramakulu tulikwenda mawulire gaga ensonga semasonga eva uwe factories edini mu kitundu ekyo abatyamye dibamazeeko emirembe olw'omuuko omubi ebyalo 8 birambire okuva mu Njeru Central Division bavire beekubirira enduulu nti nibe kigemaku abakulembeze baibwe tibafiireeyo
aye ng'ekyalo we twogerera embeera gye kirimu tinungi olw'omuuka omuyo oguliva mu bifactories ebyo guli kubakosa ng'abatyamye mu kitundu ekyo. Beekubirako enduru eri NEMA kitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga d'ebyobutonde aye kyona kyasuulayo ogwanaggamba bwe bajja ku Buyukwe ku disitulikiti baba bayinonolaku boona ye buli eno ezira yeeneenyaku we beeta abakulembeze babakobera nti bana ensonga eno mutuyambe ng'abantu be Buyukwe tibafiireeyo. So ensonga tediri kubatambuliranga bukalamu omuuko ogwo guli kubakosa ngaiba abantu ebisolo byaibwe n'ebintu bye balima nibye bakola n'amaadi ge bano. Ate nga nekule nabonako wetuviire abantu b'omu kitundu ekyo baali batandise okulwala. Aliwo factory awo bagyeta Paramuka. Paramuka eno ng'evaamu obuntu obwirugavu. Tosobola kuba ng'obubona bulungi bubagazi aye nga bw'otyama awantu wabitawiba gyokola oti nga bwebunze bwidwire alikuba ati banange tuyida kulwala aye munange owe sente aba wa sente era abo obuyinza waluuya awo bintu babivaako ne wale naminya wono aliwo kampuni era yaliwo n'eisomero lyene erya secondary omukazi yakuba endulu ng'ebidi bire ebiveetola muli mu batule byuyika byayide eno mu baana paka byalemerwa isomero paka byabaguza buguze bwa isomero ne factory eya sukaali eri awo yebeeta GM embiko batoolangamu amaadi waliwo ebidi ebivaamu ebirugavu baida babiyiwa wano nga ojja okutuuka mu kalitunsi ng'oserengeta embiko waliwo ekijira ekiri awo agala abatyame nga bakuba bananga ekiwuna ng'obitaawo ng'ekivundu ekiri awo naye ku nsonga ya factory gavumenti ekyalemereddwa okuba ng'egonjola ensonga eyo wabo wotu nuli government muzira local government yawe wenyu uliriza mudof ne mulwanyi ne wako okimanyi nti gwe musiga nsimbi gwe omuntu wa bulijjo wanayinchi osobola okugenda n'otandika okulima omuceere gwo mu lutobazi ne bakukuba embooko n'empale ne bajambula naye anti wulira naye wa factory agenda okonoona obutonde bw'ensi wa factory agenda okonoona obutonde bw'ensi gavumenti ne abaana wakuba ati enduulu omwana asigala azimba buzimbi genda wano ebugembe wano wansi wano eno ate mulwanyi nakoba katende oba katende tenda outside yawo kumpi nirimbo tulikuona batandiso waliwo omulala ali okuzimba mafuta awo eri ali kuyiwa amafuta ensonga vaku Shabex waliwo omulala wa ekyengulu ali okuzimba nga wakava ku iziti Bugembe Institute something awo Islamic awo ensonga etwali twagitandikaku main issue yali nti naye munagimala lwali ekyali kyogerwa kyali nti lutobazi but bw'ojja n'onoonereza ekirungi ebintu bino biri ku internet ekyagitutoozaako nti mukubona wano n'amaiso obona nga lutobazi aye mu ntobazi ediri gazetted mu Uganda ekifo ekyo kiziramu kati ono wa Starbucks yazimba wano wansi nateekawo n'atinda n'okutenga olaba ddala lutobazi yo mwamukola mutya oyo kabiri yatuyambako wafaanana bulungi wafaanana bulungi ate pagano nomwande mukobera ekika ebisobo lya Islamic na paka eno wansi mu kibali eno mudo mfo ky'okulwanirira abantu walya ate ekibali kiba mu tawuni lwakuba temuli kubitegeera ekibali kiba mu tawuni that is the problem you people ewa imwe Buyukwe in fact okulimbako byabo bikuba kubyaine endulu aye abakulembeze baayo kiba bayambye kuba bajja mu company babaga ne sente babivwako kale eyo nga tuvuddayo waliwo